Okubala essula eya 31. Mukama n'agamba Musa nti woolera eggwanga ly'abaana ba Isirayiri ku Bamidiyaani, oluvannyuma olyoke okuŋŋaanyizibwa eri abantu bo. Musa n'agamba abantu nti mujje mummwe abasajja mubawe ebyokulwanyisa olw'entalo, batabaale Midiyaani okuwoolera eggwanga lya Mukama ku Midiyaani. Munajja ku buli kika 1,000 okubunya ebika byonna ebya Isirayiri, ne mubatuma okutabaala. Awo ne baleeta ku 10,000 za Isirayiri ku buli kika 1,000, 1,000 mu 2,000 nga balina ebyokulwanyisa olw'entalo. Musa n'abasindika okutabaala ku buli kika 1,000, bo ne Fenekasi mutabani wa Eriyazaali kabona okutabaala awamu n'ebintu eby'omu watukuvu n'amakondeere agalawa mu mukono gwe. Ne balwana ne Midiyaani nga Mukama bwe yalagira Musa, ne batta buli musajja. Ne batta bakabaka ba Midiyaani wamu n'abalala abattibwa: Evi ne Lekemu ne Zuuli ne Kuula ne Leba, bakabaka ba Midiyaani 5. Ne Balamu mutabani wa Byoli baamutta n'ekitala. Abaana ba Isirayiri ne banyaga abakazi ba Midiyaani n'abaana baabwe abato, n'ebisibo byabwe byonna, n'embuzi zaabwe zonna, n'ebintu byabwe byonna ne babitwala okuba omunyago, n'ebibuga byabwe byonna mu bifo mwe baasulanga, n'ensiisira zaabwe zonna ne babyokya omuliro. Ne batwala omunyago gwonna ne bye baafuna byonna, obanga bantu obanga nsolo. Ne baleeta omwandu ne bye baafuna n'omunyago eri Musa n'eri Eriyazaali kabona n'eri ekibiina ky'abaana ba Isirayiri eri olusiisira olwali mu nsenyi za Mowaabu eziri ku Yoludaani e Yeriko. 13 Awo Musa ne Eriyazaali kabona n'abakulu bonna ab'ekibiina ne bafuluma okubasisinkana ebweru w'olusiisira. Musa n'asunguwalira abaami b'eggye, abaami b'10,000 n'abaami b'10,000 abaava mu kuweereza mu lutalo. Musa n'abagamba nti abakazi bonna mubawonyezza okufa. Bawonyezza okufa? Laba bano be basobesa abaana ba Isirayiri ku Mukama olw'okuteesa kwa Balaamu mu bigambo bya Peyoli. Bw'atyo kawumpuli n'aba mu kibiina kya Mukama. Kale nno kaakano mutte buli musajja ku baana abato, era mutte buli mukazi eyamanya omusajja ng'asula naye. Naye abaana abato ab'obuwala abataamanyanga musajja nga basula naye mubawonyeze obutafa. Era musiisire ebweru w'olusiisira ennaku 7. Buli eyatta omuntu yenna era buli muntu eyakoma ku muntu yenna eyattibwa mwerongoose ku lunaku olwokusatu ne ku lunaku olw'omusanvu, mmwe n'omwandu gwammwe, na buli kyambalo na buli kintu eky'eddiba n'omulimu gwonna ogw'ebikuzzi by'embuzi n'ebintu byonna eby'emiti muneerongoosa. Eriyazaali kabona n'agamba abasajja abatabaazi abaatabaala nti lino ly'etteeka ery'ekiragiro Mukama ky'alagidde Musa: ey'ezaabu n'effeeza, ekikomo, ekyuma, ebbaati n'erisasi, buli kintu ekiyinza omuliro munaakiyisa mu muliro ne kiba kirongoofu, naye kinaalongoosebwa n'amazzi ag'okwawula, n'ebyo byonna ebitayinza muliro munaabiyisa mu mazzi. Era mulyoza engoye zammwe ku lunaku olw'omusanvu ne muba balongoofu, oluvannyuma ne mulyoka muyingira mu lusiisira. Mukama n'agamba Musa nti bala omuwendo gw'omunyago ogwanyagibwa abantu era n'ensolo
gwe ne Eriyazaali kabona n'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ez'ebika 27 mwawuleemu omunyaga ebitundu 2 eky'abasajja abamanyi entalo abaatabaala n'ekyekibiina kyonna. Omusololeze Mukama omusolo ku basajja abatabaaza abaatabaala buli 5 obulamu bumu ku bantu ne ku nte ne ku ndogoyi ne ku mbuzi gujje ku kitundu kyabwe oguwe Eriyazaali kabona okuba ekiweebwayo ekisitulibwa ekya Mukama. Ne ku kitundu eky'abaana ba Isirayiri onojjangako obumu obuggyibwa ku buli 5 ku bantu, ku nte, ku ndogoyi ne ku mbuzi, ku nsolo zonna n'obuwa Abaleevi abakuuma ennyumba ya Mukama gye bateresebwa. 31 Musa ne Eriyazaali kabona ne bakolanga Mukama kwe yalagira Musa, n'ebyokugereka ebyafikkawo ku munyago abasajja abatabaazi gwe baanyaga byali endiga obusiriivu 6 mu 17 mu 17,050 n'ente 7,000 mu 12 n'endogoyi 60,000 mu 1,000 n'abantu 3,000 mu 12,000 okugatta bonna ku bakazi abataamanyanga musajja nga basula naye. N'ekitundu ekyali ekyabo abaatabaala omuwendo gwakyo kyali endiga obusiriivu 3 mu 10,000 mu 75 n'omusolo gwa Mukama ogw'endiga gwali 675 n'ente zaali 3,000 mu 600 ku ezo omusolo gwa Mukama gwali 72 n'endogoyi zaali 3,500 ku ezo omusolo gwa Mukama gwali 61 n'abantu baali 1,600 ku abo omusolo gwa Mukama gwali abantu 32. Musa n'awa Eriyazaali kabona omusolo kyekyali ekiweebwayo ekisitulibwa ekya Mukama nga Mukama bwe yalagira Musa. Musa n'ajja ku kitundu eky'abaana ba Isirayiri Musa kye yayawula ng'akijja ku basajja abaatabaala, era ekitundu eky'ekibiina kyali endiga obusiriivu 3 mu 10,000 mu 75 n'ente 10,000 mu 600 n'endogoyi 10,000 mu 5 n'abantu 10,000 mu 600 ku kitundu eky'abaana ba Isirayiri. Musa n'ajja obulamu bumu obuggyibwa ku buli 5 ku bantu era ne ku nsolo n'abiwa Abaleevi abaakuumanga ennyumba ya Mukama gye bateresebwa nga Mukama bwe yalagira Musa. 48 n'abaami abaatwala 10,000 ez'omu ggye, abaami b'10,000 n'abaami b'10,000 ne basembeera Musa ne bagamba Musa nti abaddu bo babaze omuwendo gw'abasajja abatabaazi be baatwala, so tekubuzeeko muntu n'omu ku ffe, era tuleese ekiragiro kya Mukama buli muntu kyafunye ky'obuyonjo, ebya zaabu, emikuufu egy'oku magulu n'emisagga, empeta eziriko obubonero n'ez'oku matu n'ebikomo, okutangirira obulamu bwaffe mu maaso ga Mukama. Musa ne Eriyazaali kabona ne babaggyako ezaabu eby'obuyonjo byonna ebiweese 52 ne zaabu yonna ey'ekiweebwayo ekisitulibwa kye baawaayo eri Mukama nga bakiggya ku baami b'10,000 ne ku baami b'10,000 yali essekeri 1,675 kubanga abasajja batabaazi baali beenyagidde ebintu buli muntu ebibye. Musa ne Eriyazaali kabona ne batwala ezaabu
ey'abaami b'enkumi n'ebikumi ne bagireeta mu weema ey'okusinkanirangamu okuba ng'ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri mu maaso ga Mukama.